Makko essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo mu nnaku ezo ekibiina bwe kyakuŋŋaana ne bataba na mmere ya kulya, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, nsaasira ekibiina kubanga bakamala nange ennaku 3 era tebalina kyakulya. Bwe mbasibula okuddayo ewaabwe nga tebalidde, bajja kuzirikira mu kkubo, ate ng'abamu ku bo bava wala. Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, omuntu anaayinza atya okukkusa abantu bano emigaati wano mu ddungu? N'ababuuza nti, mulina emigaati emeka? Ne baddamu nti 7. Awo Yesu n'alagira ekibiina okutuula wansi, n'addira emigaati 7 ne yeebaza, n'agimenyaamenyamu n'awa abayigirizwa be okugissa mu maaso gaabwe, ne bagissa mu maaso g'ekibiina. Era bali balina obwennyanja butono, naabwo n'abwebaza, n'alagira nabwo okubussa mu maaso gaabwe. Ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7. Baali ng'enkumi 4 n'abasiibula. Amangu ago n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be, n'ajja mu kitundu eky'Eddalumanuusa. Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne batandika okuwakana naye nga banoonya gy'ali akabonero akava mu ggulu, nga bamukema. Yesu n'assa ekikoowe n'agamba nti, ab'emirembe gino banoonyeza ki obubonero? Mazima mbagamba nti ab'emirembe gino tebaliweebwa kabonero. N'abaleka n'asaabala nate n'agenda ku ludda olulala olw'ennyanja. Awo abayigirizwa be ne beerabira okutwala emigaati. Baalina omugaati gumu gwokka ku lyato. N'abakuutira ng'agamba nti, munywere mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa kya Kerode. Ne beebuuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, tetulina migaati. Yesu bwe yategeera n'abagamba nti, kiki ekibeebuuzaganya olw'okutaba na migaati? Temunnalaba so temutegeera? Emitima gyammwe mikakanyavu. Mulina amaaso temulaba, mulina amatu temuwulira, so temujjukira? Bwe namenyera 50,000 emigaati 5, ebibbo bimeka ebyajjula obukunkumuka bwe mwakuŋŋaanya? Ne bamugamba nti 12. Era bwe namenyera 7,400, mwakuŋŋaanya ebisero bimeka ebyajjula obukunkumuka? Ne bamuddamu nti 7. N'abagamba nti temunnategeera. Awo ne bajja e Besusayida. Ne wabaawo abantu abaamuleetera omusajja omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira amukwateko. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono, n'amufulumya ebweru w'ekibuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge, n'amusaako engalo n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti, ndaba abantu, kyokka bafaanana ng'emiti nga batambula. Era nate Yesu n'ayongera okukwata ku maaso g'omusajja. Omusajja n'atanula okulaba, n'awona, laba byonna bulungi. Yesu n'amusindika ewuwe ng'amugamba nti, togezaako kuyingira mu kyalo. Awo Yesu n'asituka n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga bw'e Kayisaliya ekya Firipo. Naye bwe baali batambula, n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu bampita ani? Ne bamugamba nti Yokaana Omubatiza, n'abalala nti Eriya, naye abalala nti omu ku bannabbi. Ye n'ababuuza nti naye mmwe mumpita ani? Peetero n'amuddamu n'amugamba nti ggwe Kristo. Yesu n'abakuutira baleme okubuulirako omuntu yenna. Awo Yesu n'atandika okubabuulira nti kimugwanira omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde, ne bakabona abakulu, n'abawandiisi, n'okuttibwa, n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu. Peetero n'amuzza wabbali n'atandika okumunenya. Yesu bwe yakyuka n'alaba abayigirizwa be, n'anenya Peetero ng'agamba nti, dda emabega wange Sitaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula by'abantu. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okungoberera, yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwangoberere, kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna, kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Kubanga buli alikwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi olwalijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika abatukuvu.